Zabbuli ey'ekikumi okwagala n'okuweereza Katonda. Mwagala Mukama kubanga awulidde eddoboozi lyange n'okwegayirira kwange, kubanga ntegedde okutu kye nnaavanga mukoowoola nga nkyali mulamu. Emiggo egy'okufa gyansiba n'okulumwa kw'emagombe kwankwata, ne ndaba ennaku n'okutegana. Ne ndyoka nkoowoola erinnya lya Mukama nti, Ayi Mukama, nkwegayiridde omponye emmeeme yange. Mukama wa kisa era mutuukirivu, Katonda waffe alina okusaasira. Mukama akuuma abo abatalina nkwe, najeezebwa n'andokola. Komawo mu kiwummulo kyo ggwe emmeeme yange, kubanga Mukama akukoledde ebyekisa ekingi. Kubanga awonyezza emmeeme okufa, amaaso gange obutakaaba maziga, n'ebigere byange okwesittala. N'atambuliranga mu maaso ga Mukama mu nsi y'abalamu. Nakuuma okukkiriza ne bwe nagamba nti mbonyeebonye nnyo. Ne njogera mu kusoberwa nti abantu bonna balimba. Kiki kye ndisasula Mukama olw'ebirungi bye byonna eri nze? Nditoola ekikompe eky'obulokozi ne nkoowoola erinnya lya Mukama. Ndisasula obweyamo bwange eri Mukama mu maaso g'abantu bonna. Okufa kw'abatukuvu be kwa muwendo mungi mu maaso ga Mukama. Ayi Mukama, ndi muddu wo, nze ndi muddu wo era omwana w'omuzaana wo, osumuludde ebyansiba. Ndikuwa ssaddaaka ey'okwebaza ne nkoowoola erinnya lya Mukama. Ndisasula obweyamo bwange eri Mukama mu maaso g'abantu be bonna, mu mpya z'ennyumba ya Mukama wakati mu ggwe Yerusaalemi. Mumutendereze Mukama.